One chair. Kinkoze bili okusanga. A chair. Omanyi vice? A chair. Abayivu. A chair. Abaasoma. A chair. Twagala tukolera ebintu byaffe nga ddala bya kiyivu. A chair. Kigaggazo nina amateeka gembaze njagalako stamp yo. A chair. So njagala nga byonna bye tukola biri ku rule of law. A chair. Buli kye tukola nga kirina amateeka gwekigoberera kubanga kigaggazo ni bano abavubuka beetagako omukono gw'ekyuma ate nga guliko amateeka. So kyenjagala tukoleko era kinkoze byokola ki nsanga so yawo kijja kugendabako okimanyi nti gano amateeka gatuyambako okukuuma bano abavubuka bakigaggaso nga bakozi so saagala nnyo kigwemu tube nga tukolaki nga tutambula bulungi kuba kituyambako kituyambako si ofuna aliwa oyo ali awansi gajja kuba ebyuma yeye nagamba saagala kwesimbwaza mu kitundu kyange kigaggazooni saagala mubavubuka batakola ku ssaawa zino oli mu kuzunga otuwogganiza nagamba gwofuna nja bakola buli kimu omanye emisango gyozizaawo kyokosisaaganya kino kizibiti saaganya ddala lugezigezi lwamwe ye sente wazije bazigula ebyokunywa Cheya kanyo kamalemu tomuwa tomuddiza kamalemu cheya ofono ogona gumusango bulira bannange omenye emisango esatu yesapu ena swalona cheya cheya sibyoje simoro anchamba saagala muntu ambuzanga mwavu bw'olifuna ssente tandisokola bw'olifuna ssente ezikulaakulanya oba ezitegeera ojja tandika okumbuuza mbadde ne munno wano buzibu ki amaze ennaku nga nnya asatu simulaba mu kigaggazi nange yali yabula kye omwana abadde yabula kaakati ennaku zomaze nga tulabika ate ojja ozunga owogganya abadde kati amateeka gulira amateeka g'omenye ne penaliti zaago ekisooka oyita otya ku chairman nga tomubuuzizza simula oli emisango gyesomera muno ate nawe ogikola oyita otya ku chairman n'ekyokunywa ng'ozunga owogganya ebintu nagwo musango ogwo musango cheya toyita ku chairman nekyakunywa ng'ate owogganya ulira omusango omulala oyita otya ku chairman mbisoma muno simulowooza nti mbijja mutwe mbisoma rule of law rule of what buvulo kati kyenjagala omanye nti ago amateeka g'omenye penalty zeziriwa esooka njagala ewa chairman nga tewaba wadde akasubi paka ebbanga wenneeyagala ŋŋambe kati nkusonyiye simolo wulira ofuna onjagala kigaggazooni street eyo yonna nga buli nnaku eyerebwa kumakya n'akawungeezi cheya baisa agambye kumakya n'akawungeezi ebenga etukula kumakya n'akawungeezi eberenga ekola ki ngetukula bino biki teyagalumanda mandalasokola alaba ka video kali kewandaga nongamba nkalabe ku Focus TV nengalaba kuna negagwayo mulimu engeri enyangu eyokwetandikira emirimu kati nina mukwano gwange asika chapati abadde si mukwano gwange nino wenalaba nga asika chapati tandika okubeera mukwano gwange kati nayize engeri y'okusika mu chapati wakuba sinatandika kola abadde antumyeyo gano manda
ofano bulira yayize engeri nyangu yokwetandikirawo okukola ng'ayeekwata mukwano gw'alina kyamanyi. Video tewakalaba teyaliibwo anti azunga nnyo kakati gwe ofano bulira njagala okuva na leero weekwata essimu alina akatono ke yatandise akuyambe. Njagala omwana ono omulage ka vidiyo abeeko byayigamu naye. Njagala okusanga ng'olina ate engeri gy'ofunyemu ekuyambako. Otherwise ngenda kulaga ka vidiyo kebangendako ngenda kulaga ka vidiyo kali ka vidiyo ke bakandagawo engeri nyangu y'okwetandikirawo